Mukama mutya abagalwa balungi abekumira ku Senga 5256 mbaaniriza olwaleero mu vidiyo yaffe. Vidiyo yaffe olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga ezireetera abasajja okwenda. Njogera ku bafumbo. Abasajja abafumbo naye nga bw'omutunirayo batolaba amaka ge gali perfect. Mukyala wa muwa ekitiibwa gali balaga bali happily married naye ate n'ayenda kiva ku ky'omusajja okukola obwenzi. Abakyala mwenenya oba twenenya olw'ensobi z'abasajja z'abakoze n'ogamba oba saatuukirira oba ndikooki oba simukusa mu buliri oba siwooma oba ndi mukalu kugana weebuuza ebibuuzo bingi. Laavu enyuma, obufumbo bunyuma naye ate obufumbo bulimu amaziga singa obeera n'omuntu omukyamu. Singa ofumbirwa omuntu omubalizi kaabe mukyala kaabe musajja bannange tebikunyumira kubanga omuntu omwenzi tasigala kyekimu. Pozi n'ekirala kye njagala okuggyawo, ekintu kino nze kinnumiza nnyo obongera nkibuuzizza nnyo abantu abamanyi oba mikwano gyange a personal level. Mbabuuzizza nnyo ekibuuzo kino nti omuntu asobola atya okubeera ng'agamba nti akwagala ate ng'ayenda? Naye munnange nsomye ebitabo nze gwe mulaba. Like I've tried ndowooza for almost 2 to 3 years nga njagala kumanya answer. Is it possible omuntu okugamba nti akwagala nnyo era akufiirako naye mbu ng'ayenda? Si mbu ng'ayenda naye mbu ng'akwagala, kaŋŋampe mbu ng'akwagala. Naye bwe nsomye nnyo ebitabo by'Abazungu, bwe mbuuzizzaako abantu kinnoomu mbu aba akwagala, era bwe mbuuzizzaako omuntu oba abantu abakikola nga kimanyi nti benda era nga we are friends at personal level. Ne mubuuza naye gwe olaga nti ono omusajja oba ono omukazi omufiirako naye ate olina abantu abalala nga 6 kiki? Naŋŋamba nti oba ne baŋŋamba nti kankubuulire oyo omuntu mwagala, bali nnyenda mbaagala era mbaagalako bino na bino naye ono mwagala yenna. So mmwe abasayidi kiika abali wabweru oba mmwe be bakwana abakyala ab'ebbali, yes, olwo omusajja ayenda ng'alina ensonga ze ng'amaka ge gaamutama omukazi ayomba ng'alina ensonga ze ng'anoonya peace of mind, oyo asobola okukuwasa era osobola okumutwala okuva ku mukazi we n'aleka mukazi we n'ajja ewuwo n'akuwasa ebyaddala. Naye omusajja gw'olaba nti amaka ge gateredde entende ate ne mukazi we okumanya nti ayenda era akulaga nti amaka ge agawa ekitiibwa akukusa bukukusa, mukwano tokkirizanga nti akwagala, ayina byakwagalako wabula takwagala. Kati mukyala we ow'ewaka gw'ayagala. Nze mu kumanya kwange, mu kunyoonyereza kwange, mu kusoma kwange, ekyo kye nategedde nti gw'alina kyakwagalako, either kwegadanga, akwagalako mmanayo, maybe akwagalako kuba alina bupate bwagenda naawe, maybe obwo bupate bwe obwa mikwano gy'era emyenzi kuba tatalinza kwanjula mu bantu bategeerekeka nga mukazi we kuba akukukusa. Naye abeera n'ebiguruupu byeyo ebisobola okusapootinga embeera eyo nga bakola ebyo gy'asobola okutwala ne munywa. Abamu nga n'oluusi akozesa nga stress reliever nti wafuna ka stress ayagala ajja ewuwo akozese mumale okwegadanga anaabe yeekuba bu perfume awunye bulungi akwate emmotoka yasimbula agenda ewaka nga talina kyakwagaza okugjako okukozesa obukozesi n'akuleka awo. So bino ebintu bye njogera tebivudde ku nze wabula imbijje mu bantu ab'enjawulo. Nsomye ku bulamu bw'abantu ate njogeddeko n'abantu kinnoomu abatambulira mu bulamu bw'okubeera nga baagala omuntu asukka mu omu, nga mufumbo alina amaka ge naye ng'ayenda, n'omubuuza ensonga emwenza n'akugamba ensonga nga naye tagiyina bulanga agamba ensonga ndowooza gye bampa nti ndi emotionally unsatisfied. Sikkuta mpulira sikkuta, si nti mukazi wange tawooma, si nti oba nti amalako emirembe, si nti omukazi wange mukyafu, omukazi wange mwagala nnyo 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 era ye mukazi gwe njagala okumala naye obulamu bwange. Yatuukirira. Nze nina n'omuntu gwe nayogera naye n'aŋŋamba, omwami oli yaŋŋamba era nkimanyi ku oli kuno oliza okuwulira audio eno but sina muntu gwe mentioninze, just njagadde kusharinga n'abalala. Naye yaŋŋamba nti
nze mukazi wange bwe bulamu bwange. Mukazi wange yatuukirira, mukazi wange awooma, mukazi wange alimu buli kyennyoonya mu mukazi, naye sitiiru nnyenda. Ate bennyenzeko saagala mukazi wange abamanyi, era saagala kitabangula mukazi wange. Era omuntu aleeta oluvenge nga nkukwana, awo bikoma. Mwami alina ssente ze, awo bikoma ebyange naawe. Kubanga oyagala kusaanyawo bulamu bwange, oli ye bulamu bwange. Naye si nti oba nti ki, naye ng'ayenda. So bakyala abali eyo, ansa yange eri ki ku lwaki abasajja benda? Gwe oli eyo weerumya omutwe, abasajja benda kuba baagala okwenda. Bw'oba oli mufumbo nga mukazi we ayenda, nga muli bafumbo, ayenda kuba ayagala okwenda. Sigambye bonna, waliwo abenda ng'alina ensonga ze. Kuba wali abakazi nga nabo si mmere. Omusajja n'amukolera timetable nti okwezina tulina okwezina emirundi 2 mu wiiki. N'amugamba nti munnange nze okunkoonako olina kunkoonako omulundi gumu mu wiiki. Bw'olya ku Mmande oddamu kundya Lwakuna. Bwe zisukka ssaawa zino ze tonzuukusa. Kwegamba n'amusitaavinga, n'amulekeranga ennyunta eyo. Omusajja n'anyoonya wa waagenda okugikakkanyiza. Ne kimulekera okugenda mu bwenzi. Naye bw'oba oli mukazi ng'okoze buli kimu, mu butuufu weefubyeko. Toyina amazzi ne bagamba nnywa lino eddagala n'ofumba n'onywa. Toyina bbugumu mu manda n'ogamba kanyookeze bino, ne weesitiiminga, n'oteekayo mufunza, n'onaabanga buli lunaku n'obeera muyonjo, ennyumba ebeera nnyonjo, otaddemu air freshener. Kwegamba nga okoze buli kimu, naye still ng'omwami we ayenda. Don't blame yourself. Nze ntera nnyo gamba abantu nti omuntu bw'omuzuula nti alimu omuze gw'obwenzi ng'omwagala, kuwa options 2. Either mwagale n'ebibye byonna, kyentegeeza n'obwenzi bwo bwonna, oba tambula omuvire kuba agenda kukulumya omutwe okwowe. Naye ate omuntu osobola omwagala ng'okimanyi mwenzi, n'omulekawo ne weewa emirembe ku mutima. N'ogamba kasita tandeetera bulwadde, katubeerewo. Akole by'ayagala. Ate si nti naawe okole by'oyagala kuba ate awo muba muvudde ku mulamu. Abantu abenzi tebaagala bendako. N'amala akimenya nti waliwo akutaganjula. Abula okusalako obulago. Naye nga naye gwe gwasalako obulago aba mu bwenzi. So abakyala abali eyo, temwenenya. Gwali awo ng'otudde okabya amaziga. Togenda na ku musawo okuloga mu kusajja nti kubanga ayenda. Toyonoona maanyi gwe, totandika kwetunuulira. Kubanga omuntu w'oba omwagala n'atandika okukola obwenzi, kankubira akufiiringisa okubeera unworthy. Akufiiringisa okubeera ng'olinga atawera, akulobozesa ebintu bingi, akulobozesa ng'omuntu ataatuukirira. Ebyo byonna tobiteeka mu mutwe gwe watuukirira. Oli mukyala mulungi, oli mukyala awooma, oba toyina mazzi ng'oli mukalu. Ne bali bayendako ekimutwala si mazzi kubanga tebagatambuliza mu feesi nti akutunira mu maaso n'amanya nti ono alina amazzi oba talina. Kitegeeza asooka kwana n'ateekamu akasente okuggyako ng'agula buguzi. Naye waba tagula mmana, kitegeeza mukwano. Asooka kwana n'alyoka apima ekiri munda. Ate nga gwali eyo nga tolina mazzi teweekooya. Bino bye mulaba, abamu abagayina agagatiirika. Naturally waliwo abagayina, waliwo n'abalala bagamirira empeke. Tebamira baziteekayo buteesi. Anyway, mbuusiza abasajja, naye ebyo babikola ng'okimanyi nti omuntu tomwagala kubanga toliza kikola lubeerera. Ng'omanyi nti oba tugenda kweryako kaalumu, oba bano bamalaaya, bwe bityo. Naye muntu nga omwagala nga bbaawo. Kubanga waliwo okwezi n'okutuukawo nga tokwetegekedde. Mubaddeawo mu ntebe, tewamaze kweteekateeka, okitegeera. Wewaawo omukyala yenna olina okubeeranga ng'oli ready eri omwami wo oba omwagalwawo okuba nti asobola okukuzina wonna waba ayagalidde. So mukwano gwange omulungi, teweerumya mutwe, teweekooya, tolimatiza musajja mwenzi, tolimatiza mukazi mwenzi, toddamu nako obuuza kibuuzo nti lwaki abasajja benda oba lwaki omusajja wange oba mukyala wange ayenda. Omukyala oba omusajja we ayenda kubanga tamatira. Omukyala mu Luganda kye tuyita akasagazi, nti alina akasagazi. Ne bw'omusibako ng'omuzina tekimugaana gwe kumuvaako, n'asituka n'agenda n'asigenda ewa Fred naye n'amuzina. Ne bw'omuwa sitayiro zonna n'ozimalayo n'agamba kutama kola booti tukole yeno, byonna n'obikola twevulungula. Mukwano asobola okukuvaako n'afuna omulala gw'agenda okwebaka kuwaakiri amuzinemu eddakiika 2. Ate era naye tagenda mukkusa kubanga mbagambye oyo omuntu aba alina akasagazi nga takkuta.
naye njogedde ku abo amaka gaabwe agateredde nti obalaba basanyufu, amaka gaabwe gali bulungi. Tetuganye amaka gabeeramu ebizibu, naye ate si byebyo ne biba biyitiridde. Buli maka galina ebizibu byago, naye si byebyo bibayitiridde nti biba bikuyitiriddeko omukazi ayomba, omukazi alina omumwa, omusajja akola bino. So mukwano gwange omulungi, teweerabira subscribinga, kulikinga n'okukomentinga. Gwe wena yeekumira ku Senga Face, buli wentekayo video n'ojja n'ogiraba. Bannange, I appreciate your efforts. Weebale nnyo, weebalire ddala. Teweerabira kusharinga video eno. Tomanya ani gw'ogenda kutaasa. Mmwe abalina WhatsApp group, ogisharinga ku group, bano nabo ne balabako. Ne bayiga ne bafuna ekyokuyiga, ne bajjamu kyonna ekiba kibanyumidde, ekitabanyumidde ne bakireka. Osobola okusanga omuntu ng'ali eyo nga strugglinga, kubanga omuntu bw'oba alina omusajja omwenzi akuleetera okuwulira ng'oli unworthy, oluzinga self esteem yo, oluzinga confidence. So osanga mukwano gwe ali eyo strugglinga nga ssaawa zino ekimubonyaabonya musajja wattu oba mukazi wattu, just alina omuntu omwenzi, naye nga tamanyi asobola ate okiteeka mu mutwe gwe ne kisinkinga n'afuna emirembe ku mutima, oba kye tuyita peace of mind. Nga bw'anaawulira ebigambo byange bino n'amanya nti obuzibu tebuli ku ye, ate era n'amanya nti embeera eri ku muntu we talina kyaggikolera until ng'omuntu we yeebuuliridde n'akyesonyiwa, kubanga asobola okukyesonyiwa. Olaba n'omuntu ali addictive nti oyo addict asobola okugenda mu rehab oba okwebuulirira ekintu n'akyesonyiwa weppu. Weewaawo mubadde mukimanyi nti waliyo n'abantu nga bo nga talina kasagazi naye nga alina obulwadde bwe tuyita nga alina addiction eri okwezina. Bino ebintu mu Uganda tetubiyina, kuba toleza genda wa musawo n'omugamba nti oba n'ogenda wa therapist n'omugamba nti ekituufu kiri nti nina ekinsumbuwa. Nti kiki ekinsumbuwa? Mpulira njagala nnyo okuzina, buli ssaawa njagala kuzina mukazi. Omukazi ne bwe muzina muvaako n'enfuna omulala, naye ate era nensigala nga mpulira sikkuse. Ne bw'aba yakula ate era mba mpulira neetaaga ate omulala. So waliwo abantu nga balina omuze ogwo nga yafuuka addict, nga naye bw'aba asazeewo nti kati nsazeewo aba ajja kyevaako, naye toleza agamba munywa sigala amunyweredde emyaka n'emyaka nga yafuuka addicted ku sigala. Sigala waatali afa, awulira ng'obulamu tebutambula, awulira ng'obwongo tebukola, gwe n'osuubira nti ogenda mubuulira nti muveeko amuveeko. Ye kennyini kiva mu ye n'agamba kaneesonyiwa omuze guno, kubanga ogwo guba muze. It's just a habit gye tusobola okugivinga up. N'ogamba kaneesonyiwa omuze guno, ntambuze obulamu obuli nnomo, ndivinga obulamu obuli nnomo. Baagala nnyo bantu bange, mwena gye musinziira okundaba, musubscribinga, mulikinga, mukomentinga. Alina kyolongera ku video yaffe kikomentinga awo wansi. Ate naawe alina kyowabula, naawe nkwaniriza on board, kikomentinga awo wansi. Ayagala okwogerako nange privately, onsanga ku +256 85 40 28 60. Then tuyinayo akanyomero kaffe ke tuyita Love Corner omubeera abanoonya. Enamba gye nsomye wansi w'oba owulira ng'onoonya kw'oyita n'onsanga n'ongamba Senga noonya omukyalo ow'ekika bwe kiti oba omwami ow'ekika bwe kiti. Byokka n'ompa n'ekifaananyi kyo. Bwe mba mukufunidde ne muconnectinga, bwe muba temuconnectinze byebyo biba yeah.